Ku ssaawa 8:02 ez'emisana atwala eby'okulonda mu disitulikiti y'e Luweero Nathan Nabaasa alangiridde Erustus Kibirango munnakibiina kya NUP ku buwanguzi bwa ssentebe bwa disitulikiti eno n'obulwa emitwalo 4,426 munna NRM Jjuuko Uthman Kamoga akutte kyakubiri n'obulwa omutwalo 1,794. According as returning officer for Luweero Electoral District, I declare Kibirango Erustus, who has obtained the largest number of votes, winner for Luweero Chairperson Electoral District. Okuva olutalo olw'ekiyekera luggwa mu mwaka gwa 1986, Luweero ebadde tefunangako ssentebe atali ku ludda lwa gavumenti. Omugenzi Kisamba Mugerwa yasooka okubeera ssentebe wa Luweero okuva mu 1986 paka 91, Deewonsere kunaddako okuva 91 paka 96, olwaleero Hajji Abudul Nadduli n'abeerako ebisanja 3 okuva 1996 paka 26, ne mu 21 paka 2016, ne Ronald Ndawula abaddeko ebisanja 2 okuva 26 paka 2016 ne 2016 okutuusa kati. Kibirango afuuse ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero owookutaano, wabula asookedde ddala okuva ku ludda oluvuganya gavumenti. Ono atubuulidde byatandikirako. Balina ebigambo bye bakooye twalwana, balina ebigambo bye bakooye mu kubanja. Abantu b'e Luweero baagala babe nga beekolerera, so si kutuwulira nti mujja kutuweererera abaana, mujja kutuwa kano, bo baagala okukola kubanga baali bakozi. So olwaliwo kye twagala gavumenti okukola kwe kuyambako abantu ba Luweero baddeyo ku mulamu ogwo gwe baliko ogwekwekolera, tuve ku bino ebya mu luzungu kye bayita handouts. Bw'otunuulira kati ekitundu nga kikyusa nawala mu Luweero kati nanasi gye ziva. Kati mu kifo ky'okuteekawo omulamwa n'oteekawo ekkolero, abantu b'e Luweero basobole okulima ennaanasi zaabwe bulungi nga bamanyi nti ziriko akatale. Newankubadde ali ku ludda oluvuganya gavumenti, Kibirango agamba nti wakolagana ne gavumenti okutuusa obuweereza eri abantu. Sizze kulwanyisa gavumenti, n'ekiri kyagala kibeere nga kitegereka bulungi nga kiri kiriya. Tinze ndi ku side e wabula gavumenti. Era saagala muntu kulowooza nti ajja kunkyusa okuva ku side eyo. Era kakitegeeza nti wa President Museveni nga ngenzeeyo, ngendayo nga chairman wa district abantu bange bafunemu, so singa Kibirango. Ne bw'atamanya linnya lyange naye amanye nti onazze mu maaso ge ye chairman wa district azze okuyamba abantu b'e Luweero, ekyo nja kugendayo. Ku bifo eby'abakansala, ekibiina kya NUP era kyeriisizza nkuuli bwe kifunye ebifo 11 ku ebyo 27 ebyakubiddwako akalulu olunaku lw'eggulo. NRM efunye 5, FDC 3, ate abatalina bibiina 8. Okulonda ku kifo kya kansala omukyala akiikirira eggombola ne tawuni kansu y'ekikyusa kwasaziddwamu olw'ensobi eyakoleddwa ku bufaananyi n'obubonero bw'abeesimbyewo. Kinajjukirwa nti ne ku bifo by'ababaka ba paalamenti, Luweero yakoze ebyafaayo bwe yaweerezza ababaka bonna abana nga bava ku ludda oluvuganya gavumenti mu kibiina kya NUP ekibadde tekibangawo. E Nakaseke, Komo Ignatius Kiwanuko wa NRM ne Nakasongola Sam Kigulanga naye wa NRM be bawangudde obwa ssentebe bwa disitulikiti mu bitundu ebyo. Habert Kamoga, NTV Akawungeezi.